Kakati omukyalo ono neiba we amuttidde abaana be babiri, neiba we asse abaana be babiri, babadde amulekedde munnange amukuumireko. Nga bw'onaaba ng'olina gy'olaga n'ogamba neiba wo nti neiba ninako ko wano wendaga mu katale naye nkusaba ondabirireko ku baana bange bano nkomawo kambasange naawe. Neiba ye kyakoze aguze biskwiti ne bujuyisi buno buyu fresh obw'ebitaano n'alyoka akwata obutwa n'abuyiwa mu juyisi n'abuyiwa ne ku biskwiti nawe abaana ba munne ne balya. Maama w'abaana bano agenza okukomawo okuva mu katale gy'ava asanze abaana bali ku kabalaza ka neiba bali mu kwenyoola embuto nga zibaluma bonna bonna babimba jjovu. Nabo babuuza ate mubadde ki? Ne bamugamba nti anti ava kutuwa biskwiti ne juyisi ne bwe tumaze okubirya olubuto ne lutandika okutuluma kyokka ate ye ayambadde n'agenda yetumanyi gy'alaze. Abaana bano eno bagenza okubaddusa okubatwala mu ddwaliro ng'obutwa neiba bwe yabawadde bubadde bw'amaanyi nga bwayonoonye oganizi z'omunda zonna zonna era bafudde bali mu ddwaliro. Kaakati wuliriza nga sinnabakutusako vidiyo eno nkusaba ogimpereka like etambule tuke ku buli muntu. Baganda bange osobola okubeera n'omuntu nga museka naye nga munyumya naye naye ng'akubalira kibi, nga takwagala akulaba bubi naye nga munyumya naye nga naye mutikka naye ebinnyo olumu nga ne ku mmere y'omuwaako. Kakati yono neiba woono omukyalo ono ye ne neiba we babadde tebeerinaako buzibu era babadde tebayombangako. Bino ebibeera ku muzigo ne mutandika okuyomba, entalo z'abakazi muzimanyi ez'oku muzigo, ne batandika okuyomba bino abakazi bayombera ku mizigo, ye abadde tayombangako na neiba we. Neiba we abadde mukazi mukulukulu naye nga talina baana era nga talina mwana n'omu, ng'ali mu myaka ndowooza wakati wa 35 ku myaka 4, naye ng'omukyalo oyo asula yekka mu nnyumba ye nga talina mwana n'omu gw'abeera naye. Babadde bakolagana mu bintu bingi eby'enjawulo nga bw'omanyi banneiba olujja balugatta. Abaana be batera okuzanyirako kabalaza kooli neiba biki, ngale ne neiba atera okumulekerera abaana be namugamba munnange neiba ninako ko wendaga naye nsaba onkuumireko ku baana bange nga tebeerinaako buzibu. Kakati olunaku lukedde ku makya omukyalo ono ng'alina okugenda okugula emmere, n'emmere eno abadde ayagala kugijja mu katale ng'alina n'ebintu ebirala by'ayagalayo. N'agamba bulungi nnyo neiba we nti neiba mbadde nkusaba ondabirireko ku baana bange bano, ŋŋendako ku wano mu katale naye ŋŋenda kukomawo mangu, mbadde nsaba bankuumireko ŋŋenda kubasanga naawe, saagala bazungezunge batambuletambule. Neiba n'amugamba tewali buzibu, genda ogenda kubasanga wano. Kati ndowooza neiba ono abadde alina ku neiba munne obujja naye ng'oli tasobola kukiraga. Ono nga nannyini baana ye takimanyi, nga ye alowooza munnange balina enkolagana ennungi ye ne neiba we, kumbe neiba we amulinako obujja munda mu mutima bw'atasobola kumulaga. Era bannange Mukama Katonda ono yatukweka emitima gy'abantu yandibadde atisika atuyamba n'atulaga emitima gy'abantu. Omuntu osobola okunywa naye ng'akubalira kibi kyereere, naye nga bw'onyumya naye oyinza okulowooza nti omuntu ono mulungi nnyo 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 nga bw'okiwulira. Olunaku lukedde ku makya omukyalo ono naba ng'alina okugenda mu katale agula emmere gy'agenda okufumbira abaana ne gy'agenda okufumbira bbaawe ng'akomyewo ekiro. Era n'agenda n'agamba neiba we nti munnange nkuumira ku baana bange bano ŋŋende ngule ku mmere mu katale. Neiba n'amugamba tewali buzibu. N'akwata abaana n'abambaza bulungi engoye n'abamulekera n'agenda mu katale. Bw'atuuse mu katale aluddeyo kuba ebintu by'abadde ayagala bibadde tebirabika nga byakunoonya bunoonya. Ebintu by'omu butale mubimanyi, osobola okugendayo n'otambulatambula obutale okumalako ng'onoonya ebintu by'oyagala bibeerayo bingi n'olina okukola choice. Kati ono olutuuseyo tewali nnyo kyamanyi kibadde kimupapya, n'atuuka eyo n'alyoka n'abeera eyo amazeeyo mu katale kumpi essaawa ngezi essaawa 2, ate yagenze atambuza bigere, alina okukomawo ng'atambuza bigere kuba tewali kimupapya. Bw'amaze okugula emmere n'agula buli kimu ky'ayagala n'akwata ekkubo akomewo ewaka ajja asanga abaana be abafumbire n'okubafumbira. Agenze okubasanga nga bali ku kabalaza ka neiba we bali mu kutaawa.
bonna babimbye ejjovu bali awo bali mu kusinda olubuto lunnuma kwe okukasuka emmere gy'abadde aleese eri wansi n'ababuuza anti wammwe ate ye alazeewa muli wano mubadde ki ne bamugamba anti agenze naye atuwadde biskwiti n'atuwa ne juyisi abagudde buno bu ufresh buno bw'ebitaano ne bwe tumaze okubirya olubuto lutandise okutuluma tugenze okulaba ng'ono abimba ejjovu mu kamwa nga nange mmimba ejjovu mu kamwa abaana abatuuse tebakyasobola nakwogera bulungi ng'omukka babakamubake kati oli neyiba gwe yalekedde abaana kiyakoze yaddidde n'abagulira bu biskwiti obw'ebitaano buli omu kamukamu abaana bali babiri n'abagulira ne kayu fresh ka bitaano n'abawa n'akwata akatwa n'ayiwa mu yu fresh w'abaana n'akwata obutwa n'abuyiwa ne ku biskwiti kuno kungulu n'amusigako bulungi naawe abaana ba munne ne balya era ssebo wamaze okuwa abaana ba munne obutwa ye n'ayambala bulungi nnyo n'akwata akasawo ke n'afuluma ennyumba n'atambula n'agenda abala zino ennyumba endalalala eziriraanaganye n'abantu abaliraanaganye bagenze okumulaba ng'agenda bugenzi naye bulabbo nga tebamanyi ki kyava kukola nti alese abaana eno abawadde obutwa era maama bw'atuuse maama w'abaana n'akuba enduulu n'agamba nange mujje munnyambe abaana banfaako mujje munnyambe abaana bange banfaako banneyiba bano abalalala abali awo emabbali ne bajja nga badduka emisinde bajje balabe ate neyiba waabwe ono omulala kiki akubira kyenduulu bagenza okutuuka ng'abaana bali mu sikyakyala ng'abadde balimu otwanye otwogera tugenda tukendeera era ne bamuyambayambako awo nga bakwata abaana babateeka ku booda ng'abaddusa mu ki ng'abaddusa mu ddwaliro bwe baddusizza abaana mu ddwaliro omusawo n'abagamba obutwa bwe bawadde abaana bano obadde bw'amaanyi bubasensedde bonna bubasazeesaze ebyenda tetulina kye tugenda kusobola kukola kubataasa era abaana bafudde baakatuusibwa mu ddwaliro bwe bati nga bagenda bateeka ku oxygen abaana ne bafa nenga ki ekibasse neyiba gwabadde talinaako buzibu gwabadde tayombangako naye gwabadde talinaako lutalo nga yalowooza muntu mulamu kumbe oli amulinako ennugu gy'atamanyi wa gye yava era omukyalo ono bw'abuuliriza ku bano banneyiba abalalala abalabe ku mukyalo ono bamugambe fe omukazi twatuyiseewo wane eno ng'ayambadde bulungi n'akasawo tetumanyi wa gy'alaze ate tetutegedde nti eno gy'ava abadde ava kuwa baana butwa era kyakoze kwe kukuba omulanga n'akaaba n'akubira taata w'abaana be n'amunnyonnyola buli kimu nti neyiba waabwe awadde abaana b'obutwa ate aguze buli eri buli obuttirawo omanyi buli obutwa obuttirawo bukusalaasala wenna tebukulekera kantu mu lubuto bwe butwa bw'abawadde batuuse mu maka neyiba gy'asula ng'olwo bakubidde landiroodi n'ajja asobole okubayambako okuggulawo ennyumba y'ono omukyala neyiba bagenze okutuuka mu nnyumba omukyala ono neyiba mwabadde asula ng'alinamu akafaliso nga kaalinamu alinamu akafaliso kamu akabulangiti wali eri obuseppiki n'obusigiri nga talina kintu n'ekimu mu nnyumba n'engoye nga teziriimu omukyala ono ekintu ky'okutta abaana ba munne alabika abadde akina mu pulaani engoye z'ayambala ku mubiri gwe zibadde teziriimu nga mulimu kafaliso ko kabadde asulako ndowooza n'obusuuka bwabadde yeebikka n'obusigiri n'otudomoladomola awo tubadde akozesa mu kugira amazzi nga talina na bintu mu nnyumba okitegeera naye banoonyezza neyiba ababuze mpaka nejibuli kati neyiba tebamulabako era ono ng'akwata abaana be ng'abaziika mu bulumi obw'ekitalo mu nnaku ey'ekitalo mu maziga amayitirivu neyiba ng'amuttira abaana tamanyi na nsonga lwaki neyiba yatta abaana be tamanyi nsonga lwaki omukyalo ono yakola ekintu kino gyali gwe yali talinaako buzibu
gwe yali tayoomangako naye, gwe yali tavumangako, gwe yali tamina yedi n'ekimu kyamanyi nti alina bwe yali anyiziza omukyalo ono, naye neiba yamulinangako obusungu nga buli muli eri munda. Kati kambabuulire kino, ewali omugenge tebafunyizaawo ngalo. Abakyala bali eyo nga balina ebintu bye bayitamu, kyokka nga essanyu ly'atalina alaba mukazi munne omulala essanyu ly'alina. Kati ng'ezzadde ng'okuzaala, omuntu okeera ku makya naye naaba nga tazaala, kyokka nga gw'ozaala abaana bo yabatereka yabasigaza. Abakazi abasinga obungi bafuna obuggya mu bino ebintu. Abeera tazaala, bw'amanya nti gwe mukwano gw'ozaala atandika okukubaako obuggya ng'agamba naye Mukama Katonda lwaki nze sizaala? Ono ante aŋŋamba mukuumireko ebyana bye, kyokka nze siina mwana. Omukazi ono nze muli ndowooza omukazi ono obuggya bwonna bwonna bwe yaleeta okutta abaana ba munne yabujja ku buye kubanga tazaala. Kubanga kwegyo emyaka 4 ku 35 n'oba nga tolina mwana obaako n'ekikyamu, obaako n'ekikyamu. Ate era kwegyo emyaka 35 okwana nga toli mufumbo era obaako n'obuzibu. Kati baneiba bamwe abasinga obungi bababuulirako ennugu nemikwa. In fact sina neiba bo bokka, kebabe mikwano gyo. Mukwano gwo akeera ku makya nabanga alaba essanyu ly'olina gwe ne bbaawo limuluma. Bbaawo aba akwagala nnyo, mukwano gwo awulira bubi. Oba okitegeera, kyokka ng'akwesesezaako naye ng'awulira bubi nnyo kubanga oli musanyufu n'omwami wo. Abakyala abasinga obungi bwe batyo bwe bakola, obwo bulamu bwe bayitamu. Okiwulira? Omuntu asobola okubeera nga ye tazaala, nga ye tafunanga ku lubuto, si mufumbo. Mu butuufu omuntu bw'atyo agenda kwagala atya abaana bo nga ye talina baana, nga baamubula? Naye munnange gwe tomanya nti munnange omuntu gw'okolagana naye mubi, gwe tosobola kumanya. Gw'oba olowooza munnange omukyala ayinza obba nga mukulukulu, oba oluusi ng'abaana be alina gye yabaleka. Naye ono neiba yali talina baana nga tazaala. Ate jjukira abakazi boogerezeganya, okitegeera boogerezeganya. Naye n'okwata abaana ba munno n'obawa obutwa nga talina kye yali akkoze, talina kitakuvumangako, takutyobolangako, n'omuttira abaana. Wabula nze nkunoonya ebikazi biri eyo. Kati kankubuli ebikazi biri eyo naye nga bikoze ebikolobero ku bannaabwe, nga ettaka ttono, nga kiri eyo oluusi kibonaabona naye ng'ekikibonyaabonya kyadduse no nga kirina abaana be kisse ne kiddukira eyo. Ate teweewuunya nayo gye kiba kiddukire kiba kirina abaana balala be kigenda okuttayo. Oba okitegeera ekintu ekyo, kiba kirina abaana abalala be kigenda okukola ki? Okuttayo. Gano akazi gabeerawo kutabangula mbeera bwe gatyo. Bwe galaba omuntu alina emirembe go gaba gaagala kusanyawo mirembe oyo gy'aba alina na ssanyu. Okitegeera ekintu ekyo? So n'olwekyo twegendereza abantu be tubeeramu. Naye ate munnange naffe tetwenenya. Omuntu omulungi n'omubi tomumanya, tomulaba, kubanga ffe tusobola kukebera mitima gy'abantu. Omuntu omubi n'omuntu omulungi tomumanya era tosobola kumumanya. Okiwulira? Naye nga mwegendereze nnyo abantu be mulekera abaana bammwe. Mwegendereze abantu babi nnyo nga bw'okiwulira nnyo nga gye nkomezza. Abantu babi, abantu tebabaagala, abantu tebatwagala. Obeera ne neiba ng'omulaba tayagala abaana bo n'ogamba naye ono omukazi lwaki tayagala abaana bange, nga tewali nsonga gy'ayinza kukuwa. Naye byebyo biri ku sayidi eyo. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugoberera, mwebale okuba nti ate musubscribinga, saako n'okuba nti ate musharinga n'okomentinga. Mbaagala nnyo mwenna abeekumira ku mukutu. Omukama Katonda abankuumire, abankolera obulungi obutagambika, mbere bulungi. Mweraba. Peace and love.